Lydia Jazmine nakatya complaining tewamuyita kuba kujja ku EP. Abantu bonna abayimbi betwasobola oyita twabayita abamu nga bwe mugambye twabakubira personal ni twakubira management zaabwe bamanager baabwe ab'enjawulo so simanyi oba tebabagamba ninga bwe muyimbi twamuyita tukola nti walabayo almost everyone. Okwano gwo nnyo because nawe yali ayimbira ennyumba ye twakulabako gulabite ate ye complaininga nnyo nti alaganga mu abatakyakwatagana buziki ani gulabite complainingira alaga nti video ezatambule gagamba temuli toli muntu mulungi ne majjawo sinabiraba badde siri ku social media. Ebiseera ebisinga abantu tebagala birungi kirabi nnyo naye tekikyusa mutima gwange naze omuntu kirabagamba banaye abantu babi gezaako nnyo gama kyeteekamu but tekiri munze okubeera omubi eri omuntu yenna era kimala ne kinvaamu. So obulamu bw'abantu tosobola kubutegekera tosobola kutegeka muntu ali obubi ku street noga nti nyambyeko omuntu tegeka obulamu bwe kiba kiri nnyo nnyo okuzanyira kubeera kubanga tuli mutayagala kubeera bubi. So siyinza kkira nkya nensteekinga obulamu bw'omuntu paka ngambeekedde nengenda kyalira omwana n'ekitubu mu mutima ekyo tebakitegeka. So teri muntu ayagala kubeera mu mbeera bubi. I do pray all the time. Nze kimu kikwasa Mukama. Sitakisa na kulinda kina mu church. Olaba nti nze byange Mukama Katonda anoni bitale nebyange bitambula bulungi kubanga mwikwata. Nekyendaba ng'ekizibu Mukama akinsaamu. So okubange olina obulamu omutono bw'okyusiza tolina kyovaako. Oyinza oba tolinga ate n'olumu okikola si kuba nti nno oba oyina esoba nga tolina naye nga ku ssaawa eyo kimanyi ojja kufuna. Obanga eri ekiri nti oli muto mu ssaawa ne mu myaka ensobi waziraba ezaala kiteeka sinatuuka nnyo mu myaka gibanga nina experience ebanga nalaba ensobi nnyingi but I think kyakubeeramu omuntu babaamu ak'omuntu ndowooza n'engeri gye nkuzeemu ng'omwana engeri gye bankuza kulidde mu mbeera mbadde exposed nnyo eri life yonna nti baddeko mu mbeera ey'obanga oba ne family na noba nemubeera mulina family nga temulina agamba nga saidi zonna ozitestinzeko ozimanyi. So nkulidde mu mbeera yonna sobola omumanya nti omuntu yeetaaga munne so omanya when someone needs somebody for something. So kyobola nti sitwala muntu yenna for granted. Ebingi bagamba nti naye ova bumingi azitegeke nga taate tuweewo ebyo alitegeke tosobola kutegeka forever. Ebiseera ebisinga tosobola teeka mwaka gumu n'ogwokubiri osikininga akakadde ng'afunye omukadde oba ataano kiba kitono nnyo naye ate era omuntu yeetaaga akadde nga bulamu bwe kagenda okusiibira obulamu. Bakoze ekintu ekibadde kimaze ebbanga tekiba whereby wakuŋŋanyiza abayimbi bonna ne bajja ne babeera tunoleeta Katikkiro Juliana tabeera ku mikolo. How did you reach all these people? Era kino eno kiwakoze okubagatta kigenda abasinga bakisanyukidde though waliwo abatalisanyukidde naye kyabagasse abayimbi si kyangu basanga nga muli wamu. Kituufu naye nze ndowooza okwegatta kuyamba nnyo bintu bingi ebirungi ebiva mu kwegatta era ze simanyi nti wali ekirungi ekiva mu kuwalana oba mu butakwatagana sikirabangayo okuleka okwetoolako naye mukwatagana mwegattako. So kyekitunze kyenjagala ebiseera ebisinga ate kyenzikiririzaamu ne management yange era nayo ekikiririzaamu. So event eyo engeri yali teyali yaba fans like nti overall buli omu since it was just a launch twayita bannamawulire okusobola otuyambako okupushinga EP eno ogituusa ku bafans baffe kubanga mmwe bantu abatuli wakati bafans naffe. So twayita mmwe n'abayimbi bannaffe bayimbi bannange okubeerawo banjulira ekintu kino kubanga buli muyimbi eyaliwo abamu bakikozeeko before nandetaze okubayigirako what they have done okutunda albums bakikoze batya bakifunyemu batya mbayigireko ate nabakikola naye waabeerawo naye osanga afuna ekyokuyiga. So gwali mukisa mulungi nnyo tugatta ffenna ate most of the artists abajja mikwano gyange abalala mbamanyi nga abayimbi and I respect what they do ne art yadde abamu nga mama Nandujja mama Alima bo tebakyafuluma music naye ate babadde ekyokuyigirako eri ffe bintu bingi bye tubayigiddeko. So okubeerawo ku mukolo ng'ogwo kunze
kimpa amaanyi era mbaako byembeebuuzaako bingi so kyampisa nnyo okulabanga twali wamu ffenna ne Juliana naba inviting of course personally abamu nabakubira benina ennamba zaabwe abalala ne mbaweereza bu message abalala ne tukubira management zaabwe betalina nnamba z'amasimu abalala manager rote n'abakwasaganya. How was the feeling nga muri stadium ne Shiba because you are so emotional because kibadde kitutebanga teninga you're not at the same stage? We've been on the same stages nyingi nnyo but it wasn't like that nga buli omu olumu ajja n'ayiba n'agenda because olumu mujjamu intervals like ojja before omu oba olina onojja after so but okubanga ekyo namuinvitinga and then najja kyali kirungi because embeera ebaddengawo ate nga tebaddeewo abantu bagicreatingawo abalina bad mind abantu abatagala bintu kula abantu nga bali bulungi oba nga beegase olumu ne ttiimu zaffe zeekolamu obukuukulu then bamedia olumu abeera bagala likes ne following ne bakubeerako ne bateekambya because bo kibakolera naye ate wodda mu reality tekikola kitegeera sagala kwesanga nga omuntu mulinako obuzibu ne mwesanga naye nga kute ku mutima okimanyi tolina kyewamukola naye akimanyi tolina kyewamukola so kyali kirungi okulaba nga bambi yajja because nali muinvite naye nga simanyi tajja kimiikinga ng'abalala batasobola kuba watenga nabayita osange olw'emirimu so abamu tebaali mu ggwanga but okuba nti yakimiikinga kyali kirungi naddala ku mbeera eyali yateekebwawo abantu ab'enjawulo abali very negative. Abantu abasinga olabalaba nga muli ne Shiba ne batandika okutambuza mbu mulabika olinayo kolabo ne Shiba esaawa yonna gy'oyagala odda? Sinayo kolabo but if it's there era tujja bategeeza kuba tuba tukiwuliramu. Billboard e Chicago ate nga twakakulaba somewhere else. What does this mean to you? And lwaki bakutaddewa because era Ebigambo caption ebadde ndaba. Waliwo oluyimba lwe nakola n'abakyala ab'enjawulo from Africa ensi ez'enjawulo South Africa Malawi ensi ez'enjawulo so campaign eyo ekwatagana ku stopping up violence against women and girls in Africa. Violence, discrimination, bwebityo so waliwo company gye bayita Prime Music Partners be nabagambako bekolagana nabo ku nsonga ya marketing distribution bwebityo era betwakwatagana nabo kya Billboard gye mwalaba emabega kaawo mu New York so oluyimba luno lwali lukola distribution and marketing era bebamu bebazzeemu okukola enteekateeka zonna ez'okuba nga bapushinga oluyimba olw'abakyala okubeera nga beegatta okulwanisa violence ku bakyala n'abaana abawala mu Africa kati emu ku promotion bit of it muli billboards era bawadde bawanika billboards ez'enjawulo buli muyimbi aliko tuliko abayimbi ndowooza we are 5 so buli omu badde bamuteekayo because it's a collaboration. Yeah. Abayimbi bano bayimbi banene buli omu mu nsi ye because abasinga balina milioni 6 following ku Instagram balina milioni 3 abalala balina omu alina milioni 2.7 nange nali sibamanyi abamu naye bwe baŋŋamba nti ngenda kukola nabo then kwe kubanoonyerezaako ne manya how they are performing their countries and I was happy okubeera nga kwatagana abayimbi ab'enjawulo project ya UN actually it's a UN project bagita red card ekitegeeza muno bagitaddeyo nogira bulabi kuba talina mukono wadde like tuba mwegatta something like that okwegatta kuki ebyakasente tebiriiko ssente sirina billboard nali nsasulidde kubeera kubalira whether you should know tewali era n'ebyo nga bigee nti promotion companies oba distribution companies marketing companies be bakola emirimu egyo so nga bigee project ya UN be bali in charge of promotion na buli kimu kubanga it's a campaign to kwongera kutegeeza abantu ku stopping ebikolwa bino bya discrimination and violence. Spice twogera ku kintu kya EP abasinga bakirabanga kipya muno mu Uganda okusingira ddala kwa eyo yatutumuse nnyo okusinga abalala badde bamanya abeebweru EP kitegeeza kyamu tebaabitegedde bagenda kitegeera mpola mpola naffe ebimu tugwamu bigwe nga bw'omanyi nti nno ensi ekula digital wise it's just Uganda is growing egwa mu bintu ebimu kuba naffe twagala okukulaakulana
era twagala okubeera ng'ensi ezo ezatusookawo era bwe tulabirako most of the time. Twakatandika kumanya amanya agali ku social media na buli kimu. So EP is like album. Kati omuntu amanyi ekigambo album kitegeeza kyolina omanya tekigwa wala nnyo ne EP. Lwakuba nti EP teziba nnyimba nnyingi, esobola obeera ennyimba ebbiri, zisobola ennyimba nnya, zange ziri nnyimba 6 naye ng'osita omulungi era osobola ozitunda ku mikutu egy'enjawulo abantu kubagula music nga Spotify, iTunes, Boomplay, bwe bityo abantu banga ate bazigula omuntu ofuna kasente. So bwe kityo bwe kitambula naye kati olwa event gye twakola ndowooza kyova olaba nti omuntu aba ayagala okumanyira ensonga yatukozesa event eyo batukwongera kwettanira bintu bino bikola music online n'okumanya omulembe kati bwe tugendamu nti gwa EP is a new thing. Era bw'onoonyereza ku bayimbi abatusingako mu nsi ez'enjawulo bakola EP kubanga it's a trend. I mean, so kati kyova olaba nti omuntu yanditaze omanya kitegeeza olwa event twateekawo era buli omu bakola launch cause tosata nnyimba 6 oba ennyimba 12 n'ozita like that abantu ne batamanyi oba olina ozilaunchinga olina okutegeeza abafans bo what you have.